Musiibye mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Ne waffe Uganda ziri ssaawa 4:07 ez'ekiro, ya ssaawa 4 ez'ekiro. Kyobalaba nti mbabuuza nti mwasiibye mutya, emirimu gigenze gitya? Kansubire muli bulungi. Olunaku olwaleero njagadde njogereko nammwe abaana abawala, naddala mmwe abali ku byeyo. Okusingira ddala njagala mmwe abali ku byeyo twogeremukko. Sooka olayikinge vidiyo zaffe ezo. Buli vidiyo gy'opulayinga girayikinge. Ate n'ekirala weegatte ku channel. Gwe atannaba kwegatta ku channel eno Kyayiti, gyegatteko. Nyiga kaalo eri ako osobole ogyegattako bw'oba nga tonnaba gyegattako. Kati kye njagala okwogerako olwaleero kintu kya kwemazisa abaana abawala abali ku byeyo. Ekintu ekyo eky'okwemazisa kye njagala okwogerako. Nakyogerako wansi eyo ne mbabuulira ebibi ebirimu eby'amaanyi, n'ebibi ebimu saabyogera nabireka kuba ebimu tebinyuma kuwulira. Kati olwaleero njagadde mumbuuziza nnyo ebibuuzo bingi. Nkola ntyo kivaako? Omuntu akola atyo obutakikola obutakigendamu? Kale njagadde nkubuulire engeri gy'okyewalamu okukivaako okola ki. Njagala tube nga twogera, ngenda kuba nkubuulira buli kimu ky'olina okumanya. Nga bwe nkugambye nti sooka weegatte ku channel yaffe eno, ekijja kuba kirungi nnyo. Kakati omwana omuwala, okusookera ddala kye nnina okubuulira, w'otandika okukola ekintu ekyo kye bayita ekyokwemazisa, kijja kubeera kizibu nnyo kivaako. Ojja kumbuuza ku lwaki. Ekintu ekyo ky'olaba tukiyite nti kizimuzimu ekibi, kizimu ekibi ekikuyingira n'obeera nakyo emirembe n'ennaku. Ekyo ky'olina okumanya. Kizibu nnyo okukivaako oba okukiggyamu. Kizibu nnyo. Olw'ensonga obeera awo n'olabirawo ng'ozzeemu okikoze. Okitegeera? N'olabirawo ng'okikoze ne weewuunya n'okwewuunya. Kati n'olwekyo olina okufuba okulaba gw'atannaba kitandika kikola nga olina ofuba okulaba tokikola ng'okyesonyiwa. Naawe yakikolako, kyenkusaba olina okufuba okulaba ng'olwana. Obeera olwana na kizimu ekyo ky'oba olwana nakyo. Ofuba okulaba ng'okisinza amaanyi. W'owulira ng'owulira oyagala kukikola, weebuliire mu mutima gwo okireke. Okitegeera? Kuba ekintu kye ekyokwemazisa kibi nnyo nnyo nnyo. Kirimu ebibi bingi nnyo ebituuka ku mubiri gwo ne mu bulamu bwo. Okitegeera? Era naye babuulira wansi eyo gyebiri. Waliwo vidiyo eriyo wansi ku YouTube kuno nabibabuulira byonna. Kanjagala kuddamu mu bibuuzo byammwe. Kaakati kasooke mbabuulireyo ndowooza nga 3 ebibi ebikirimu, naye ng'ebisinga gyebiri wansi nali mbyogedde. Kale kisooka kikyankalanya sisitimu y'omubiri gwo. Okitegeera? Gwe kimanye nti kikyankalanya sisitimu y'omubiri gwo. Omubiri gwo gukyuka. Okitegeera? Obulwa obwagazi, ekyo kimu. Olumwa omugongo, ebyo bibiri. Otuuka essaawa n'oba ng'otonnya, ng'otonnya butonnya amazzi ago. Oba okitegeera? Otuuka essaawa n'oba ng'otonnya. Ekirala kirumya mu ndira. Simanyi oba mukimanyi. Kwega kirina nga bwe nkugambye nti kikyankalanya omubiri gwo. Kibuza obwagazi bw'abasajja n'oba nga tokyayagala musajja. Kikyankalanya sisitimu n'oba nga tokyayagala basajja. Nga newakola atya tolina ky'owulira. Okitegeera? Ensonga nti gwe buli oweekola ekyo ekintu owulira onyumirwa, so nga ate weereetera buzibu. Okitegeera? Kati n'olwekyo gwe wenna ayagala okukyewala, wuliriza bulungi. Ng'oyagala kukyewala nga tokikolangako naye nga owulira oyagala kikola, ekyo ekyokwemazisa kyendiko gwe abaana abawala. Kati oba nga tokikolangako, gwe ali ku kyeyo, ali ku byeyo, mwe musinga obikola mu abali ku byeyo, mwe mukyasinza obikola ebintu ebyo ebyokwemazisa. Kati engeri gy'olina okyewala mu kusookera ddala, bw'ova wano n'ogenda ng'ogenze kukola, sooka oyingize Mukama Katonda mu mutima gwo. Kisookera ddala, yingiza Mukama Katonda mu mutima gwo. Bw'omala okuyingiza Mukama Katonda, kati olina okwewala kye bayita groups eza WhatsApp. Olina okuzeewala. Olina ozeewalira ddala ddala ddala.
ezo groups ezo eza WhatsApp ezo. Fuba okulaba ng'obeera mu groups, bw'oba oyagadde okubeera mu group, beera mu group nga eyogera ku Katonda, ng'eyogera ku Mukama Katonda yekka, kwegga mu ddiini yo gwena gy'obaamu naye ng'eyogera ku kintu kimu Katonda. Group gy'olina okubeeramu. Kuba group ebeera etunuulidde Mukama Katonda, etunuulidde Katonda, tesobola kuba mu kintu kyonna kiwemula. Kikuleetera kuba mu abakyala ebiseera ebisinga buli w'owulira ku bigambo ebyo ebiwemula, omubiri gwe gukyuka. Okitegeera kati n'olwekyo olina okwesonyiwa groups ezo eza WhatsApp. Ezo simanyi nti ssenga gundi, kojja gundi, ezo groups eza WhatsApp zeesonyiwe. Ebigambo ebibeeramu ebyo si birungi biwulira buli kaseera. Okitegeera. Fuba okulaba nga mu kifo ky'okuwuliriza ebigambo ebyo wulirizaamu ebigambo bya Katonda. Kijja kukuyamba obutafuna kizibu ekyo eky'okwemazisa. Bw'onaaba nga weesonyiye groups ezo eziwemula, mukitegeera ndowooza. Group ezo zo nkimanyi nti nnyingi nnyo, ekyasinza okuvaamu ebikemo okutuuka okukola ekintu ekyo ekitali kituufu. Ekirala, mu abaana abawala mba muli ku byeyo, kye mbasaba mulekeraawo okugamba nti njagala kukyalira nsiko, njagala kusika ebyo, kukyalira nsiko ebyo ng'oli eyo mu Bawalabu oba ng'oli ku kyeyo yonna yonna. Sooka okisitoopinge. Kibi nnyo okubeera nga weekwatirira, Kyabulabe nga weekwatirira, toyina musajja agenda kwebakako, buli kaseera n'obeera nga weekwatirira buli kaseera nti okyalira nsiko ebyo. Nkusaba osooka obiyimirize. Okitegeera kuba emyaka 2.3 tegiba mingi. Emyaka 2 bwe giggwako, komawo ewaka. Oba okomyewo ewaka ojja kwekolako bulungi nnyo, kwegamba wejjanjabe, weekoleko buli kimu, okyalire ensiko, okole kiki, olyoke osisinkane omusajja. Okitegeera. Naye Kyabulabe nnyo okubeera nga weekwatirira buli kaseera naye nga tolina musajja agenda kwebakako. Ekyo kiba Kyabulabe. Bye bimu ebibaviirako okutuuka okukola ki, okwemazisa, n'ofuna obuzibu obw'amaanyi. Era abasinza okulooza ku ebyo ebintu bakitegeddemu nti kibi nnyo. Okitegeera, abamu baba baswala mu mitima gyabwe nga baagala bakiveeko naye nga bawulira baswala, kulaba nga akola ekintu ng'ekyo aba alaba aswala, aba akuze. Okitegeera. Kati ekirala nga tuvudde ku kyo eky'okwekwatira, ekyo mulina okyesonyiwa eky'okwekwatira kye mbasaba. Oba oyagala oleme kuyingira mu kikemo ekyo ekibi eky'okwemazisa, olina okwesonyiwa okwekwatirira. Kimu kye nkusaba, naaba nga bulijjo w'onaaba ng'omusiraamu bw'anaaba, oba w'eddiini endala yonna nga bw'onaaba, kiggwe. Naye si byakwekwatirira ebyo mubitegeera ndowooza. Ebyo nti weekolako. Toddamu kikola, sooka obisitoopinga, omale okukola okomewo ewaffe, oddemu okole by'oyagala byonna. Okitegeera, ndowooza okitegedde. Kyekirala, ekintu ekirala ky'olina okwewala ng'oyagala okubeera obulungi oleme kuyingira mu kikemo eky'okwemazisa. Ekirala ky'olina okwewala, weewale okukwanakwana abasajja. Ekyo ekintu Kyabulabe nnyo mu abaana abawala bali ku byeyo. Mulina okwewala okubakwanakwana ku WhatsApp, ku Facebook. Omusajja oyo akukwana, agenda kukuwaaniriza n'ebitaliiyo, atandika okukusuutasuuta n'ebitaliiyo ng'akulimba, atuuke akuteeke mu mmundu eri ennyini eya laavu ate nga taliiwo. Olaba ogenda okutandika okukola ekintu ekyo eky'okwemazisa olw'ensonga nti oyogedde n'omusajja wo ye yakwana, atandise okubuulira ebigambo ebisongovu ebikujja mu mbeera, akutadde mu laavu eri ennyini kyokka toliiwo naye taliiwo. Ndowooza mukiraba kye ngezaako balaga. Kati n'olwekyo sooka weesonyiwe ebyo eby'okukwana. Kwegabeera mukambwe, tunuulira ekyo kye wagenda okukola nti wagenda kukola. Bino eby'abasajja okukwana sooka obite, byesonyiwe. Okitegeera. Sooka omanye ennaku yo eyakujja e Uganda okugenda okukola ky'okukola. Kati bw'olaba nti osigazzaayo ng'emyezi 6, awo osobola okweta. Okitegeera, osobola okweta n'olaba
ega n'otandika n'okkiriza okukwana awo tekiba na buzibu kuba oba onaatera okuvaayo egyo emyezi giba mitono emyezi 6-5 giba mitono okitegeera awo osobola okweta naye osanga omuwala nga yakagenda emyezi 3 ne batandika omukwana kati wamalirako omwaka ogumulamba n'omulala aba afunye ebikemo bingi mu mutima gwe ne ku mubiri gwe kyoba olaba nti olumala ng'atandika kwemazisa okitegeera olw'ensonga nti bamuyingizaamu ekyoyoyo kye ekyalaavu awulira akola ki akyagadde so nga ate abasinga mugenda okuva wano e Uganda ng'ebyalaavu byabatama ng'ebyalaavu bibatamye mutuka okgenda eyo ebweru nga wegamba oli bibyo kati bw'otuuka eyo ate n'ofuna abasajja bano abakulimbalimba ku Facebook ne bakulimba ku WhatsApp ne bakulimbalimba n'osumulula omutima gwo n'ogumuwa kumbe ki agenda kukwetera obuzibu otuuke okwemazisa ng'omusajja taliiwo kati n'olwekyo kyenkusaba weesonyiwe okukwanibwa ekyo osobola okyewala bulungi nnyo oba oyagala obutafuna kizibu ekyo okitegeera mbabulidde okwewala okukwanibwa ne mbabuulira okwewala guruupu ze za WhatsApp za bulabe nnyo guruupu za WhatsApp ne mbabuulira n'okukomya okwekwatirira mukitegeera ndowooza muli bakulu mulina okukikomya nakyo okwekwatirira ekyo nakyo kikulu nnyo kakati ebintu ebirala ebiviirako okwemazisa mu abaana abawala weebuulirire nga ggwe mu mutima gwo kino kyenkola naye kituufu nteekeddwa okukikola lwaki gundi akikola yenze ndi mulala n'oli mulala weebuulirire mu mutima ebintu ng'ebyo ojja bibuuka tojja bikola Mukama Katonda ajja kukuyamba obiwone naye buli wonaawuliriza eŋŋambo oba ebigambo bano abeera ku gurupu se bayinza obbagamba olina akugamba nti nze nkikola n'olina kugamba nze nkikola nawe n'okitwala mu mutima gwo ekyo kiba kya bulabe oli wakugamba nti nze ekyokwemazisa nkikola gwe muleke akikole gwe nga gwe weebuulirire mu mutima gwo w'onaaba ng'otandise okukola n'oteeka ekyakutwala ku mutima gwo n'omanya nti ekyantwala kukola si kuzannya si kuwuliriza bigambo by'abantu begamba si kuddawo kukwanibwa si kuddawo kwogerako simu kukola biki ojja kuwona ebizibuzibu ebiyinza okukutomera ojja biwona bulungi nnyo w'onaaba nga oli wamu ne Mukama Katonda n'okwebuulirira gwe kennyini mu mutima gwo olina okwebuulirira oba oyagala okuwona ebizibu ebiyinza okutuuka ku mubiri gwo ne mu bulamu bwo ebitali birungi okitegeera kati gwakikola ng'owuli oyagala kivaako ky'olina okukola olina okwebuulirira mu mutima gwo nnyo n'amaanyi nga bwe nkugambye nti omuntu akikola obeera weetaaga kansolingi ey'amaanyi ennyo nno kwega oba weetaaga kufiibwako kwega okubeera nga ofiibwako ndoza okitegeera olw'ensonga nti ekintu ekyo si kyangu kumala gakitabo otyo si kyangu naye kyenkusaba gwe abadde akikola ng'omanyi nti oli eyo ku kyeyo kyenkusaba gwe omwana omuwala abadde akikola oba omukyala gwe abadde akikola olina ofuba okulaba ng'okyesonyiwa kwegamba weekubirize mu mutima gwo kuba ekintu ekyo si kirungi n'omulundi n'ogumu kikyankalanya omubiri ne gukyankalanira ddala nga bwe mukiwulira nnyo nno era buli abakikozeeko obulumi babufunyeeko abakikozeeko ebbanga eddene kasi okikola ebbanga eddene ofuna obuzibu ekyo ekyokwemazisa kati n'olwekyo gwe omwana omuwala kyenkusaba ekintu ekyo olina okukyesonyiwa tolina kukikola nkimanyi obuntu ono mubupuleyinga nnyo buliirako ne munno omugambe nti ekintu ekyo oba okikola tokikola okitegeera mulekerawo okuwuliriza ebigambo ebibeera mu gurupusi ebyo tebiba na makulu biba biboonoona bwonoonyi
kubonoona ky'oba olaba nti n'ekintu ekirala kye mbadde neerabidde ate nga nakyo kikulu nnyo nnyo nnyo. Mwagala nnyo okulaba firimu z'obuseegu. Ekyo Kyabulabe. Firimu z'obuseegu nazo mbi nnyo, zoonoona obwongo bwammwe wadde obeera muntu mukulu, naye firimu ezo zikyankalanya obwongo bwo ggwe omwana omuwala. Ate mubyagala nnyo, mwagala nnyo bibasindikira ku WhatsApp, bibeera nnyo mu maguruupu ge mubeeramu ku WhatsApp. Kati vidiyo ezo fuba okulaba ng'ozeesonyiwa okuziraba. Newe kiba kifaananyi kya buseegu tekiba kirungi kitunuulira. Okitegeera? Kati n'olwekyo oba omanyi nti oyagala kumalako nga tofunye bizibu ebyo eby'okwemazisa. Weesonyiwe vidiyo ezo ez'obuseegu etuziyite bbulu ezo muzitegeera. Obukiripu obubeera obutontono obwo obutera okutambula ate n'obumu bubeera na bwammwe. Simanyi lwaki mwatandika omuze ogwo omubi ennyo ogutali mulungi. Mwekwata bu vidiyo nga butono nga weekwatirira n'oyiwa amazzi n'okakwata n'okatandika okukatambuza mu groups. Ekyo kintu kya bulabe nnyo 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 eky'okwekwata bu vidiyo wansi n'otandika obutambuza. N'otandika obutambuza mu groups za WhatsApp. Ekyo kibi nnyo. Ekirala, firimu ezo ze mulaba ezo ez'obuseegu, obukiripu obutono obutambula ku masimu gammwe, bo bali abazungu baleeta kintu ekyo kwonoona ffe. Oba simanyi oba mukimanyi, babireeta ebintu ebyo bye mulaba bye mukoppa okwo okwemazisa okukola ki. Abazungu babireeta, bo babikola n'ate bo baba n'eddagala lye bagenda okukozesa batereere amangu ago. Okitegeera? Ate gwe otasobola kufuna. Kuba kati w'okola ekintu ekyo ky'okwemazisa ogenda kufuna obuzibu ku mubiri gwo. Ensike zitandika okuzibikira, otandika okulumizibwa omugongo, mundira mukulume, tolina ddagala ly'ogenda kukozesa akadde ako. Naye bo abazungu basobola okukikola n'anywerawo eddagala ne yeeyoza bulungi nnyo, n'addawo n'aterera bulungi. Ate gwe ky'otasobola kwegana n'obeera n'obulumi. Okitegeera? Kati n'olwekyo fuba okulaba nga weefaako, obulamu bwo obufeeko, beera mwegendereza ng'okola ekintu ky'olaba nti kijja kukyankalanya omubiri gwo. Kwegamba kye nsobola okubabuulira, mwesonyiwe okulaba vidiyo ezo ez'obuseegu. Mbi nnyo nnyo nnyo. Era singa omuntu atandika ogikuweereza, omuntu onooza mu bulokinzi, ekyo oyo abeera sitaani aba agezaako okukusikaasika akwonoona. Oyo akuweereza vidiyo ezo abeera sitaani. Ekyo nkikubuulira. Kuba vidiyo ezo ez'obuseegu mbi nnyo, zikyasinza obboonoona. Buli lw'ogiraba omubiri gwe gukyuka, buli lw'ogiraba omubiri gwe gukyuka. Kati bw'obeera nga tolinawo omusajja akadde ako, oba nga togenda mufuna luvannyuma lwa nnaku 3 wiiki, oteekeddwa okukikola ekyo ky'okwemazisa, obeera ojja kukikola ate nga kya bulabe. Simanyi oba mukitegeera kye mbabuulira. Singa obeera siriyasi nga mu mutima gw'omanyi nti olina Mukama Katonda, n'omanya nti ebintu ebyo byonna ebyo tobigoberera, togenda kufuna buzibu bwonna. Ekyo nkikubuulira. Ojja kubeerawo okole bulungi. Ate nekineewuunyisa, waliwo abawala ajja n'agamba nti bannange oyagala ffe tukole tutya ffe abali eno ku byeyo. Omuntu osobola okumalako ebbanga nga toyagadde nga omusajja takwebaseeko, oyagala tukole naffe tubeera tufa ne tusalawo ne tukikola. N'atamanya nti asobola okubeera wano e Uganda n'amala emyaka 2 nga tebamwebaseeko, ng'ate wano mu Uganda abeera mu basajja b'amanyi. N'ate n'atuuka eri n'alaga nti ate waabeera eri aba awulira afa. N'olwekyo obugumiikiriza kintu kikulu nnyo. Singa mumanya nti obugumiikiriza kintu kikulu nnyo, osobola okugumiikiriza n'omalako ebbanga ly'oli mu kukola, n'okomawo n'osanga omusajja oba n'osanga abasajja eno mu nsi yo. Okitegeera? Kati n'olwekyo ebyo bye mbagambye mugezeeko byewala, temugenda kufuna buzibu bwonna singa munaba mubyewaze. Gwakikola kye nkusaba kirekere awo, weebuliire mu mutima gwo, toddamu kukikola.
kyenkusaba kyokka kyenyiza okugamba nti gwakikola ekyo ekyokwemazisa kyenkusaba kirekere awo toddamu kukikola kisitopinge. Oba olina gurupu z'olimu nga za buseegu zikulozinge zijjeewo ziveemu okitegedde beera wekka beera n'ezo gurupu ez'omugaso ezirina amakulu ez'eddiini ezibabuulirira ezibakomyawo emitima gyammwe okitegeera ezibakansolinga kikulu nnyo muba mwetaaga okubuulirira mu abaana abawala naddala mu abali ku byeyo kwegamba musobole okukakkana emitima obuzibu bwe mubeeramu eyo ebweru kirungi ne mufuna abantu gurupu nobeera mu gurupu nga ekomyawo bukomya mitima gyammwe kwega kubeera mirungi kyekyo nno kyekyo kyensobodde obbabuulirako bannange abaana abawala kyembasaba mubeere siriyasi temuddamu kukola kintu ekyo ekyokwemazisa gwe abadde akikola ate gwe atakikolangako tokikolera ddala kyesonyiwe tusobola okwongerezako ku mboozi eyo whatsapp namba yange eri 077873401 eyo whatsapp namba yange osobola okusindikako kyonna ky'oyagala okumbuuza nja kuba nkuddamu. Channel yaffe gye tuliko eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe osobola ogyegattako Kyayiti YouTube channel yaffe osobola ogyegattako likinga video osobola okulikinga video bulungi nnyo nayo n'ogyegattako channel nyiga kalwedako kolaba n'osobola ogyegattako. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo mwefeeko abaana abawala mubeere bagezigezi mwefeeko mulekerawo okumala gawuliriza bigambo by'abantu nawe n'okola ekintu ekyo nga bwe nabagamba emabegakaawo ne bagamba nti mulina kubeera bagezi